Omulungi atulaba nkwaniriza mu kitundu kino bwe tukutuusaako embeera y'obudde omwanjuzi nze Mollen Kenyana. Olunaku lwaleero tulutandise nankuba wano mu kibuga ekikulu e Kampala ssaako n'ebitundu ebiriraanye ennyanja Nalubaale olwo awasigadde mu ggwanga obudde bubadde nga bwa kiddedde. Bwe tunulira kwa alipooti gye tufunye olunaku lwaleero ku makya tulaba nga Buginyanya yasinze enkuba era nga yabaddemu milimita 3 n'obutundu 6 olwo ate yo Entebbe wabaddeyo milimita 10 n'obutundu 8 ate Kampala tubadde ne milimita 3 n'obutundu 2. Wetunula ku bifaananyi ebikubiddwa ebyuma bisemugenze tulaba nga omukubo gw'enkuba gukyasaasaanidde mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe era ng'ekyo kye kivuddeko embeera y'obudde gye tubadde nayo olunaku olwaleero. Enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebiriraanye ennyanja Nalubaale ssaako n'ebyo ebimu Embeera naye nga wasigadde akasana kajja kwaka awamu nga bwe kakubaakubamu. Olwo ate olw'eggulo tusuubira enkuba okweyongera okutonya mu bitundu ebyo ebiriraanye ennyanja Nalubaale awamu nga mulimu n'okubwatuka okw'eggulu ssaako n'ebyo ebiri mu ggwanjuba naye ng'ate awasigadde wajja kubaamu akasana okwaka awamu nga bwe kakubaakubamu. Ebbugumu eryagulu tulisuubira okubeera ku degrees 27 mu kibuga ekikulu Kampala olwo ate yo mu Karamoja tusuubira ebbugumu kubanga lya waggulu nnyo okutuuka ku degrees 32 ate yo mu nsozi e Kabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongera ku bibuga ebirala ebiri e Bunaayira tusuubira enkuba okutonya eyo e Mwanza ate ng'ebbugumu lijja kutuuka ku degrees 28 e Cairo tusuubira akasana okwaka awamu nga bwe kakubaakubamu ate yo mu Nairobi, Amsterdam awamu ne Paris tusuubira enkuba okutonya. Ebyo bye nsobodde okukuggyirayo